Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna n'abagifollowing abagita Fadi TV nkugamba nti comment section weerya wansi awo oba kabontera mu comment section ate osane nga ogifollowing. Leero ku Canan yandi obaddeyo gye bayise back to school service Canan back to school service esembayo eri atannaba akutuuka tukugamba nti gubaddeyo mukolo misana era nga namungi w'omuntu abaana babadde bangi nnyo nga bw'okiwulira okutwaliza awamu olunaku olwaleero bwe badde era nga Pastor Bugingo abaddeyo nga akwasaganya ekigambo kya Mukama Katonda. Ndowooza ebaddeyo olwaleero olusunga nti wiiki ejja abaana abasinga baddayo ku ssomero wabula kyentegeddeko nti eyabba ensimbi za Pentagon ez'okuzimba Pentagon obukadde 65 bwakyawenjebwa tebannaba kumukwata naye nga jjukira oyo yazibba yali omu kwabo abaali nga kakiiko akakwasaganyanga ekyaki eyo kwosaana okuŋŋaanya ensimbi ez'okuzimba Pentagon. Bwetegeeza bulungi information evaayo kiraga nga bakyamunoonyerezaako naye akyabuze. Mbagambye nti leero ebadde back to school service wali ku Canan era nga Pastor Bugingo asuubiza okuba nti nagenda kubaako abaana baweerera ku ka school fees, agenda kubaako abazadde bakwasaganyizaako. Tumanyi tayogedde bagenda kubanga akwasaganyako naye nga agambye ajja kufunako balondamu bagenda okubanga aweerera naye nga badde nkyabagamba manyi kati mbigatta byonna lumu. Eyabba ensimbi za Pentagon bakyamuyiga naye akyabuze. Nze ngamba oba yafuluma Uganda oba yadduka bweru wa ggwanga. Somuye yatwala ensimbi za Pentagon banaye tebaggwayo. Pastor Bugingo abali kagikoko kusonda ensimbi bazeetoleramu nga bwe baagala. Olaba oli yatuuka okuba nga azikwatamu n'azibuzaawo. Kibategeeza nti bangi abakola ki? Bangi abazikwatamu Pastor Bugingo batamanyi na kumanya. Awo manyi nti byongedde okuba nga bakola ki? Byongedde okuba nga bifuukuuka ku side eyo. Wabula ngenda kusaba subscribing onyige kade ongere okuba nga ofollowinga Fadi TV. Amawulire mba nagaga bagatambatambula okuwetola eggwanga lyattu Uganda naye ng'obukadde bwe gaagamu obutaano muyayise we yabwewulizaamu oba yafuluma oba yagenda Tanzania oba yagenda Kenya oba yalagawa tewali amanyi naye nga bali mu kumuyiga baaba. Pastor Bugingo agamba nti bajja kuba bamufuna. Bayingini yajjukira baatuuse abagenda okubanga batandika okubanga bazimba Pentagon mwezi gwa February. Pastor Bugingo agamba nti bajja kuba gitandiseko okubanga bagizimba ntosa gwe mwezi ogujja isi bwe gutandika enkya kubanga eri 3 Mulumba babadde mu back to school wiiki ejja abaana badda ku ssomero. Abazadde babadde bangi baleese abaana. Pastor Bugingo n'abasabira okulabika nga bakola ki? Okulabika nga bakola bulungi mutaamu ejja basobola okuba nga basoma bulungi abasabire mu ngeri eyeewuunyisa mu ngeri ey'enjawulo. Mwagala okuba nga mugyekumirako amawulire mba nagaga gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Eno bagita Fadi TV. Gwe wena tunaba kuba nga osubscribinga ngenda kusaba nti osubscribinga onyige ne kade kubanga osubscribinga n'onyiga kade ojja kuba nga oreceiving notification whenever I upload a new video on my YouTube channel Canan school back to school service. Leero bwebadde bingi Pastor Bugingo yayogeddeko bingi omuli n'okusabira abaana n'okusuubiza abo bagenda okuba nga akwasaganyizaako mu bya school fees. Buli lwensoza okulya Pastor Bugingo nti alina abaana bagenda okuba nga akwasaganyako bya school fees so muwulira mpozi nga badde abikola nga sibimanya naye leero ntiziwalengera abaana babadde bangi nnyo nga bw'okiwulira. By the way, ino service badde esingana ku baana n'abaana ebadde y'abaana baana babadde bagitirivu nnyo nga bw'okiwulira. Ozo mulengera amakulu nga awandiika mu kitabo era amakulu asabye abazadde bonna okukola ki? Okulwana ennyo okubaka nga bafaayo eri abaana baabwe okubateeka nga bakomyewo okuva mu masomero bekitwala tugende benanga obumanyi n'abazadde balina okuba nga bakola naye nga neyabba ensimbi za Pentagon akyawenjebwa. Abaye tebatya kufa watu otya mu nsimbi z'okuzimba ennyumba nga tunanozibba bamukwatako awedde oyo ze mbabuulira awedde era gyekukumi bajja kumufunza bajja kumukaba ze mbabuulidde naye nga ensonga zeezo
ezimu kuweza zitambula mwongera okubanga mugyekomerako bagitafaali TV gyaddukirayo namanyi basooka gamba mbu yaddukira Mityana ate bano kugamba kabagamba ati yafuluma Uganda naye zigamba leka akyali muno mu Uganda mwazungira muno sebo yakwata mu nsimbi z'okusonda Pastor Bugingo kyalina okubanga amanya alina okubanga achekinga buli nsimbi ezisundibwa kubanga bajja kuzibbanga bubbi akakanenga zebasonda bagenda okulanga ate buzakwatiddwamu kubanga obukadde nkagamu obutaano bungi bubanga bwabbibwa ng'ebitambuzibwa buba bungi nnyo buba bungi nnyo ku nsimbi omanya nti obwandibadde bugulayoko ku matiriyo jjukira kagundi gye baagala ozimba kyaki ya bbeeyi bitya matiriyo wa bbeeyi ebitayimbwa byuma omusenyu baagala kozesa musenyu mu kugamba gwa bbeeyi byonna omanyi nti oyinza okugula tripu z'omusenyu nga ziizo Pentagon baagala kuzimba ezimu ku kyaki ezisinga obunene mu Uganda kibategeeza nti ejja kuba esinga ey'akakande kakati awe egamba nti n'ensimbi z'enziga zikyasondera ddala basirimbye Bukuma kusonda zikyasonda mpozi ko Pastor Bugingo ng'alina gw'asuubira ayinza omukwasaganyizaako mu kuzimba Pentagon eyo mpozi ko ng'alina gw'asuubira ayinza omukwasaganyizaako naye kitali ekyo endiga zigenda kusonda ensimbi yaani anaamukwasaganyizaako anaabeera ani munange byebyo ngera okubanga mugyekomerako amawulire gomba nago buli lunaku lujja ku nsi kuno gwe just kyolina okukola kikimu kyokka ku followinga subscribinga nyiga kade like nga commentinga byonna ojja kubifuna mu bujjuvu bwabyo wano ku Faali TV amawulire mba nago wano buli lunaku olujja ku nsi kuno gwe kyomanya nti amawulire mba nago each and every single day bamuyita mukyala Susan Makula ne mukulu Alozias Bugingo ensonga za kuzimba za kuzimba Pentagon ababba ensimbi Pastor Bugingo abalabudde agambe gwenaddamu okukwata ng'okwata mu nsimbi z'okuzimba ennyumba ya Mukama Katonda owedde yadduka nazo tujja kuba tumufuwe enjanga empiso tumufune bankwadde abasinga bakanya bagamba taliiyo yazibba taliiyo Pastor Bugingo alimba Pastor Bugingo tabifuddeeko agamba nti abaagala okukkiriza bakkirize abatagala kukkiriza babireke yagamba ayagala akkiriza atayagala bireke mune ebyo emukola bitambula naye nga Pentagon mu mwezi ogujja ogwa February okutandika enkya Pastor Bugingo agamba ajja kuba etandikiddwako olw'ensonga nti matiriyo omu baamuguze ba engineer baatuuse ndowooza kuba bakyayina ne bannansi b'eggwanga lya ttaka endowooza bagenda okubanga bazimba Pentagon eno Faali TV yo gye mbaagala nnyo mwenna bwe bulungi mweraba